Abantu nga balina ettima mu nsi muno. Abantu nga balina ettima mu nsi muno maama. Waawe maama. Waawe bannange. Abantu we bajja abaana abato ne mukola suuli ayambyeko Kati ne mugamba tutwaleyo ente zino emmanga wona bakomyewo tujja kumunyonyola ziri eri ezange ko mutamanyi wange mulanaga jjajja wuli yeebase oli yamulabye ono nagamba jjajja yeebase wali mu mulyango temugamba yeebase genda omulabe ayinza okuba bayanywedde ng'omwana avaayo naga teyeebase nga nze nziruka ngendawo omulabe nga mugamba genda oyite bundi wali neiba we wali omulabe nga nze nziruka nga ngenda wa muzeeyi ono neiba wali neiba nga mugamba muzeeyi olowooza mutankadde yafudde naye alabika oba lukubale lwamukubye nga fe tumanyi biki laddu kati oli najja ne tugenda amannya Kamola David nga nzi muganda wo omugenzi ono. Omugenzi ono batukubidde ku makya ssaawa nga 4 oluvannyuma lw'enkuba okumala okukyanga batugamba nti yafudde. Ne tugenza okutuuka okugenda okwekenneenya ng'enfa gye yafuddemu eraga nti yabadde mu obukake ng'eraga nti yattiddwa buttibwa. Naye ndowooza kyavudde ku nte zino ze yabadde yakatunda. Ndowooza abantu bano balowooza nti alinamuko ku kasente mu nsawo ne baagala bakole ki bajje bakime sente ate sente nga bumanyi ebyabaana abaana badde batwala sente zaabwe. Kati ndowooza mu kumusanga talina sente ne bagamba nti bajja kumuleka ne bamutta. Tugenza okukuba ku poliisi ne tugamba nti ekyo kiwanvu ye kyetaaga genda lugazi ejje bamanye ekyokukola era kwekubira abekikwatako tubeere nga tukwasaganya ensonga eno mu bwangu. Zentonanto God nfunye amawulire ku ssaawa 6 nti waliwo omutuuze wange gwe bayita Musisi ayeyita Mutankadde nti bamusanze afudde. Nziruka ninkubira essimu bannange defense tuukayo. Defense watuuseeyo nanga kituufu bamusse kono nange nzija kati ngeno tuukawo nga waliwo abasooseewo ne bamwambaza nga mukozi bubi tumali balete mumutuukako naye bamwokeza bwokya mbaga butuufu si kumwokya bwokya batuze mutuge kubanga kikakasiddwa mufe ng'abalabi
omuntu ayeyokeza ate yepamira atyo awo wenyini wagudde ate n'agwa bugazi n'adda mu nju n'engoye ezimu ne zitajja empale badde bajambuddeko ne bagikomya mu bigere ne balyoka bandaga ku buliri ng'obuli bwonna bwaweddewo awo nembaga mugende ku poliisi mulete poliisi lwanga bino nze mbirowooza ng'alowooza nti abadde yatunda ku nteezi nga basuubira nti alina ssente gye yavudde ng'anywedde omwenge tulowooza bazze bamulinnya Kagere okuva ekawoomya kubanga gye yanyweredde omwenge. Simanyi rudo babakwata babatwala babagalire bayiga okukola kuba bakadde baabwe tebabafaako tebabayigiriza oba okiraba be batuleetedde bino byonna tebibyolala abavubuka tebaagala kukola mubatuyambe mubatuyambeko abavubuka ku kyalo omwana otuuka ku kyalo obuuze nti omwana ono akola mulimu ki naye n'omuzadde tafuddeeyo abazadde tetufaayo n'abaana b'ennaku zino tebabuuliri anti yatunda enteezi ennaku zino kirowooza nti babadde baagala ssente kutunda bibanja byabazeeyi mubagule bodaboda ate bodaboda toziraba oluusi tebavuga abaana ebannaku nyo babi nnyo era mwami tuli mu kusomoza mu kitundu kino ku byalo mu gombola yaffe olw'obutemu bagala okufaanagana olunaku lw'eggulo evvule twazise muzeeyi Kigonya naye yatiddwa mu nzita y'emu yatunda emivule gye n'afuna ensimbi akawungezi ne bamulondoola bwe yali ava mu kirabo okunywa omwenge ne bamutta. Tetulowooza nti omuntu atta abantu mu ngeri bw'eti aba avudde wala baba ku bitundu ng'amanyi nti gundi yatunze ekintu ki alina akasente so nono yafudde mu nzita y'emu oli twamuziise jjo bokedde ku makya nga atiddwa leero kitegeeza aliwo omusego tunaba kutegeera olwetaaga otulanga abakulembeze n'abakuumaddembe okuzuula kabinja kikano akale nga kazze n'enzita efaanagana erabise mu kitundu mu wiiki emu.